Chika echa waggulu ennyo nnyini ddala video soko jimpede like bw'ogiwa like ejja kudduka ku speed ya yiri etuuke ku buli sekinoomu ate era mu ngeri y'emu njagala okubeera nga nkusaba nga gwe munooni gwo ogusosola ba video zaffe ogende maaso n'okuba nga osubscribinga mwomala okunyigaawo akagambo subscribe koona mu kade okagye personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ate ze tuteekayo. Jjukira olunaku olwaleero His Excellence the Ghetto Gladiator Bobi Wine abadde mu bitundu by'eggulu ng'agenda maaso n'okubeera nga oba oliawo aliko meeting ezimu ez'ekibiina zagenda maaso n'okuba nga akiyalinga mu bitundu ebyo. Kakati nno gy'asinziridde n'aweereza obubaka oba oliawo obukambwe nkusaba owulirize era onzikirize wano wennyini we tuba tutandikira. Wulira. Ffe tuli beetegefu okuddayo eri abantu b'e Kawempe kuba abaagoba Museveni omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogw'ekikumi bajja kuddamu bamugobe era baddemu balondeewo Nalukoola. Naye ekyo kyongere okulaga bannayuganda ti bano abantu baatya nnyo ti Museveni akubika nga bwe twamukube Kawempe bwe tugenda okuddamu tukukube mu ggwanga lyonna. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agamba nti General Museveni mutiitiizi nnyo wabula era nga bwe baamuwangula mu kalulu k'e Kawempe n'ebyo byonna ebyalimu ebyetobeka mu kalulu kano nga buli munnansi yabiraba n'amaaso ge abiri. Agamba tebibayigula ettama baakugenda maaso n'okubeera nga bakola ekyo ekisoboka ne bwe kunaaba kudda mu kalulu bajja kaddamu era ali confident enough nti bajja beera nga bawangula. Bino ebigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu tubiwulirize. There was violence like never before. Museveni came, brought that, they beat people, they killed some of our friends, but people stood firm even when they were members in a polling station and voted him out. He got shocked. The man shamelessly came out and said, oh, they cheated us. It is NUP that brought that. It is NUP that brought military police. Even when he owns the media, even when he owns the courts, he shamelessly went to court and ordered that judge called Nwamanya to overturn the election. He thinks he's winning, but he's exposing himself even further. So, ladies and gentlemen, let us push Museveni and turn him into opposition. Because in the case of Nalukoola, he's the one complaining. We must turn the tables and make sure our oppressor is now the one running. That's why I'm calling upon you, ladies and gentlemen, to embrace the protest vote and use it in every possible way. Not only when it's time to vote, but before, during, and after. Look for that vote everywhere. Speak to everybody. Vote. Make sure everybody votes. Guard your vote. Don't leave the polling station. And should they try to mess with that vote, rise up. I don't know if I'm coming. Brothers and sisters, this is possible. This is possible. We are oppressed. But when we free up... His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator ategeezezza nti teri butabanguko bwali bwabadde mu kalulu ng'obwali e Kawempe we bwali bubadde. Era n'agamba gwe mulundi oba oliawo ogusoose eri anyigiriza okugenda mu kooti nga abantu bamubba. N'agamba nti bino tebibayigula ttama, leka bibawa amaanyi n'ensonga eyongera okulwana n'okulondera ddala NUP oba opposition. Akaseera katuuke nga ye ate yaakaaba nti banzibye era nga yaddukira mu kooti. Agamba nti bino eno si bipya era ebizze ne bibaawo mpaawo na kimu kiyinza muyigula ttama. Ebigambo bino by'abatuuze abali mu Kawempe okusinziira ku survey gye tukozeeko sofa. Ekiri mu Kawempe kitokota si kisaanikire. Abantu bagamba kagwake kagutonye bazzeewo ballot paper ne ballot boxes bajja londa Nalukoola kubanga abajja ati ne bakuba abantu abasirikale abali bayine mamba basamba obululu ne bayuza ne bakola buli kimwe fujjo lyonna lye bakola baali bantu ba gavumenti tebaali bannalukoola. Wuliriza abantu b'e Kawempe banyiivu. Nalukoola tugenda kumulonda bubi nnyo balangira mitwalo gyalinga ebiri simanye ebigumukanaana amulinde emitwalo 10. Wanjitata. Amulinde emitwalo 10. Watu aleka luno tugenda kukalonda. Yati teyaliwo
bateke n'ennyonyi waggulu kuno nga nnwanyi si buno bwali butulawuno obulawuni tugenda kukalonda ate tugenda kulemerako ne muna tukuwe amakomera matono gonna gonna mu Uganda kalimu abasibe emitwalo 8 baline be yayogedde eggulu emitwalo 8 kawepe tule emitwalo 2 kawempe yokka abalonzi kati mutegeka amakomera nga fena tujjayo tujja kugendayo abantu bekawempa bali mu Kawempe North sibasanyufu n'ensalawo ya kooti most especially abawagizi ba Nalukola era okusingira ddala ababo nnyini abagenda maaso n'okubwa embooko n'okutulugunyizibwa abagenda maaso n'okubeera nga bafiirwa ebintu byabwe olw'akalulu kano sibasanyufu nga balaba oboolya obuwanguzi bwabwe bugenze maaso n'okuba nga buzannyibwamu n'okutuuka okutunula nno bwe rutyo okusinziira ku bo bagamba ketonye kagwake oboolyawo balina ogenda maaso n'okuddamu okuwa Nalukola obuwanguzi era nga bo bagamba ye mubaka gwe balonda era gwe baagala abakiikirire jjukira nti over the last 20 years Kawempe ebadde etwalibwa opposition nga tewaliwo NRM agenda maaso nakukwamba ku kalulu ya Dom Bwat. Njagala nkuwa ebigambo bino bya Honorable Tebandeke obiwulirize. Wulira. Naye bityobola ekitiibwa kya kooti ne kooti okuba nti yandibadde yeetengeredde okusalanga emisango mu nnono z'amateeka ne ku lw'abantu nga tebagudde bbege. Abantu bwe baba basalawo balonde Nalukola era Nalukola n'afuna obululu bungi okusinga bwa munne eyamuvunaanye kitegeeza kooti nayo omusango ebadde gusalawo okusinziira ku maanyi g'abantu bw'otunuulira irregularities oba ebimenya amateeka bye bagamba nti ebyetobeka mu kalulu kano